Oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Era ntegeeza buli muntu yenna. And I want to let everybody know. Ntegeeza buli muntu yenna. I want to let everybody know. Omukyalo ono. That lady. Gw'olaba ku screen yo. That you see on your screen. Bw'aba yakulimbalimba n'akuwa ennamba y'essimu. If she lied to you and she gave you a phone number. N'akulimbalimba nti ya Pastor Andrew Jengo. And told you that phone number is for Pastor Andrew Jengo. Oba ya Jengo. Pastor Iga. Or it's for Pastor Iga. Abo bafere. Those are frauds. Pastor Iga sikubira muntu nga musaba sente. Pastor Iga does not call people asking for money. Yadde ku Facebook. Not even on Facebook. Pastor Andrew Jengo talina muntu gwakubira simu. Pastor Andrew does not call anybody nti ng'amusaba sente asking for money, yadde ku Facebook, whether on Facebook or what. Kati so saagala abantu mwenna mulimbwe. Therefore, I don't want you to be lied to. Bw'oba gy'oli eyo nga badde bakulimbalimba. Maybe you're there, you were confused and lied kubanga to. abafere bano bagaana n'abantu okudda okusaba. Because this fraud stopped people from coming to ng'oli eyo church. bakugaana okusaba. You're there, they refused you to come to attend oli prayers. akulimbira ku ssimu. Someone is telling you lies over the phone. oweereza sente zo. And you send your money to that person. That's a fraud. Era omufere gwe twakakwata mu kyaki. And the fraud we've just confirmed. omufere gwe twakakwata mu kyaki. The fraud we have just confirmed in church. ye mukyalo ono. Is this lady. sitegedde mannya ge. ye. Jasi. ye mukyalo ono. Era amannya ge yeeyita Jasi. She calls herself Jasi. So bw'obanga yakulimbalimba. If she lied to you n'akuwa ennamba y'essimu and she yonna. gave you a certain phone number, jangu e Kawaala otuwe come to report. Kawala and report to us. God bless you. Kama kwenye mkisa. Oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Television ABS ekuwummuza ebirowoozo.